Anwari ono bangambye nti ye musika era ngante shekhe w'ennyumba sinze nonda abasika njagala abamawulire bakiwulirize. Bangambye kitegeeza abafamire tibaguli abafamire si gwo bagamba nti mulonde gundi ate tobana mu lukiiko lwabwe ne baba balonze omwana ono yali mukwano gwa shekhe, omwana ono yali mwana wa shekhe ate nga mukwano gwe. Bangamba nga basuta ku kitanda eki mu kisenge eki nawangala n'omwana wono nga mukwano gwe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akwatireko Anwar omulimu gwakutte okubeera Anwar nga ye musika abasigadde bonna basika naye ono chairman waabwe leader Sheikh Muzata si yali leader wa Haji Adamu kakati nyo nazzeewo ate nona agendera ddala n'agwaneri ne Mbadamu Haji Musa ate muyina okujjako gyendi mbaluŋŋamye ono kati azze ye chairman w'abaana ba Sheikh Nuhu Muzata Batte. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kakati kwennu kwekwatirawa ate naboogera si bafamire era bajjagamba nti akasajja ako manyi wampita akasajja ako kataddeko omusika kabulanga n'akasajja siteekako omusika gwe batulaze gwe tuteekako ate nga n'abafamire weebali. N'olwekyo omugenyi omukulu ajja musabira edduwa ate kino ajja tikuluthumu nkugamba njagala olwokuna olujja ekyo kiri comparison jesome edduwa y'omwana ono saagala bangi nze nja okujja n'abantu bongamba nti maze okuteekateeka njagala lwakuna njagala yeeyongere n'abakyala bana basahaba olwokuna olujja oluvannyuma lwa duhuri some edduwa y'omwana ono. Ennyumba gyenvaamu mba mu nnyumba ya Sheikh Swaibu Semakula mufti yasooka. Kakati naawe jangu ompukanye oyogere ennyumba gy'ovaamu zijja kwaka. Kakati wamma mwagala kusoma maduwa nja kusomera Sheikh Swaibu Semakula zaake. Ekitambaala Allah, ekitambaala kino Anwar komawo. Ekitambaala kino wallahi bannange sebo banawe nze nsaanyi okuwa omwana ekitambaala. Ekitambaala kino Sheikh Burhan Semakula anzaala ndayira Allah yakola ensi n'eggulu ye yakiwa Sheikh Muzata ajati kusumusiba guli ayayambaza Sheikh Burhan Semakula ekitambaala anzaala ye yakyambaza Sheikh Muzata ninga mumanyi okubala. Olwaleero nze nyambaza Anwari Muzata ekitambaala tukwambaza ekitambaala kino ekya Sheikh Nuhu Muzata Batte. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akwanguyiriza obukulembeze bw'okutte akuwonya abalabe akuwonya ab'ensaalwa akuwonya abalogo muloga. Tusaba buli aloga limuddire buli aleeta eddogo Allah limuddize buli ow'ensaalwa gimuddize. Ayagala abaana ba Nuhu Muzata okuggwawo ababe baggwewo. Ayagaliza Hajjati Kulusumu okuggwawo nawe abakyalawo baggwewo. Tukoye Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم احفظه من الساحرين والحاسدين والمنافقين. اللهم احفظه من الساحرين والمنافقين والحاسدين وعدوته الذين نعلم والذين لا نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم لا موتي لما منعت ولا مانع لما اعطيت ولا رد لما قضيت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين. Kano katwala wabutu tula abudu ona yogedde oli yali mukwano gwe nnyo naye oluvannyuma Sheikh Nuhu Muzata okufa ate nze mukwano gwe nnyo nga taliwo nange munkubagizangako.
takanonguza tataliiwo kusande ejja nnina ensonga genda ogula embuzi ogimpe nange negiteeke mu nsonga aja tikuusu musogedde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beyanza nnyo okubanga mukadde ng'omusika kintu kyamaanyi nnyo alhamdulillah, era mbasuubiza nti dadi siri muswaza bamisiri muswaza mwenna siri baswaza inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah wekitiibwa tukulaajanira ffenna abali tuli beetaavu era tuli banafu, tulina ebizibu byaffe. Allah bitumalire, tukuumire famire zaffe, tuwonye ababi, tuwonye abeesaalwa. Allah gatta abasiraamu ba Uganda, tuveemu ensaalwa n'obutaagaliza. Ayi Allah naddala abawalimu ate tufune ekyokukola, tufune bwe tujja akabogo oluusi eyinza okuba nga y'ensonga y'okubeera nga tukyawagana. Tufune emirimu ya Rabbi, otwanguyirize ensi eno ya Rabbi, otugiremu ekirwadde kino, otukuumire eggwanga lyaffe. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakyaliko, tubeere bagombu gyali, ate n'abakulembeze abasitulite nga biri bibadde byoli bugundi Guggwa alina ebyo byasobola, ye alina abasirikale ne Guggwa byayogedde. Insha Allahu taala bibeere nga bitambula. Wasalaamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Bale tuyanzanye ebigambo bya mukadde waffe Shabdur Rahman, tusaba Allah abirenga amwamu ekisinga obulungi. Allahumma Amin. Okuwasa abakyala kuba kugera kwa Mukama. Tomanya gw'olikomekereza naye oyo gw'oba okomekereza naye naddala mu maka g'osinga okuwangaaliramu yabeera mukyala we. Ekirala okubeera nti yasembyeyo, okubeera nti ye mukyala gw'osembyeyo naye tekuba kutegeeraku, wabula kuba kwakugera kwa Mukama Katonda. Ffenna tulina embeera bwetyo. Saba Mukama Katonda agonze abafamire yaffe bamanye entegeka za Mukama Katonda. Hajati Nabunya mwebale kwagala kikakyo, era tusaba Mukama Katonda gy'otambulira yonna akunyweze era akugerere ebirungi byereere. Bashehe bamashehe, essanyu lyensinza okufuna kwe kulaba nti asomye edduwa ya Sheikh Muzata avudde odi Kampala. Ekitali musitaani, kubanga ffenna tuli basiraamu, okulamula kwani kwa Mukama Katonda. Tusobola okumekereza nga mbaagaliza obulamu obulungi. Saba Katonda atuwa obulamu obulungi ku nsi n'enkomerero ennungi, era atubonyera omuliro jahannama. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Nze sirina basirikale naye ndi wano nga Sheikh Abdul Obedi Kamulegeya, ye abasirikale be ye Allah jalla waala ne bamutayika, n'olwekyo ayogera nga talina kukola ki kutya. N'olwekyo ntebe nnene Sheikh mukulu Sheikh Abdul Obedi Kamulegeya ayina ettaffaali ddene lyakoze mu Busiraamu, ayina ettaffaali ddene lyatadde lyayina mu gavumenti eno eriko, ayina ettaffaali ddene mu gavumenti y'Emmengo, ayina ettaffaali ddene mu education, ayina ettaffaali ddene buli kintu kyonna. Be basheeka abasemba abakyaliwo
abasooka okutikkirwa mu myaka gy'abiri n'olwekyo muntu mukulu nnyo mu ggwanga lino era wano yabadde wakubaawo era omukazi bwagambye Sheikh Nuhu Muzata y'omu ku baana ba Sheikh Abdul Obeid Kamulegeya ebyaddala si byakwetuuma nako si byabufuzi uwe mwana we yamukuza n'amwagala n'amusomesa byonna Sheikh byatuukako Sheikh Abdul Obeid Kamulegeya ayinako omukono munene n'ekyo babanga ali mu mukolo guno kigambo kinene nnyo ekiba kituukiddwako. Sheikh Muzata senga ennyumba ya Sheikh Semakula n'ennyumba ya Sheikh Burhani Semakula ebyaffe bingi dokita ebimu yakabimanya ebyaffe bingi embeera yonna ebaddewo ekibula ne kikyuka abamu ne tusigala mu kibula ekikadde ye n'agenda mu kibula ekipya naye oluganda lwaffe tulwakola ki terwavaawo era bingi etwali twogera naye era mu puroguramu Sheikh ono Habibu ayogedde ku puroguramu za Sheikh Muzata Allah musaasire ezabadde ayina ezimu azogedde naye ezimu kuzo Sheikh Muzata mu puroguramu ze yali ateekateeka okugenda mu maka ga Sheikh Abdul Obeid Kamulegeya taata we amwegayirire amukwate mu mutwe amusabire ye puroguramu twalina mukulu wange ono Sheikh w'ennyumba nga tuziika Fawzi Kayinda. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alayhi. Abatali ba Uganda Muslim Supreme Council muli babi nnyo abataagala abasiraamu bonna kusabira Muzata nga nammwe ate mwabivaako dda. Oyinza okugaya omuntu nti mubi, wallahi ya Mungu ng'omusajja avuga emmotoka ye ng'agwa ku Uganda Muslim Supreme Council n'akyamya akamotoka kaako n'agenda we beebasizza Muzata mu bikajjo n'amusabira n'alyoka akavuga n'agenda. Muzata olwaleero fakirun muki miskini muhtajun kakati gweyo gyogamba nti tumuweeyo yokka abawalimu tubeere bawalimu abawalimu tuwaŋŋane ebitiibwa malizanya kya famire ya Sheikh Nuhu Muzata batte baŋŋambye waliwo wano omulamu yagenze mulamu aluwa jangu wano muganda Sheikh Nuhu Muzata batte aliwo yenna agisayimireko wano oba mwannyina mbeebaza abasobodde okubeera mu mukolo guno nga muli live ate siragala kwekuyika jangu olwokulaba mbeebaza abasobodde okubeera mu mukolo guno nga muli live ate neneebaza abatali live bujja kukyekya nga bali live. Waliwo abantu abatambula ne Hajjati Kulthum wallahi nga tebali live naye nga bafamire ya Sheikh Nuhu Muzata batte naye mmwe abawalimu abakutte famire eyo ne mukikweka eyo nekolagane Hajjati nga si live soba Allah subhanahu wa ta'ala abalungamye mute famire ekolagane Hajjati butereevu ne bagamba nti bandange twali badde tujja naye ebyaffe obimanyi be bawalimu simanya Muzata ndi others bakutta abantu. Tokolanga omulimu gwonna ajabutu tokolanga omulimu gwonna olw'omuntu wallahi ne bwaba ayina ekitiibwa nga kiba wansi ne kigenda mu ggulu nga Allah tajja kusiima tokolanga okusiimya omuntu mubi olumala okufa bweppa n'agamba ebyange biwedde n'oyo oyinza okukyawa ennyumba eno nga mulimu omwana ono byonna obireka olw'omwana ono noga nti anuwali ate kansigalewo. Eyo naye enkola y'abantu abali mu nsi era njagala kutegeeza famire temwawukana abantu mubategeere
nti abantu baagala mulamu. Famire ya Sheikh Nuhu Muzata batte abaana be mwenna bataano mubeere omuntu omu. Baganda be Musa, Allama n'abalala mbakuutira obutata nyumba eno. Mugenda kugibuuzibwako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga muli mu byobufuzi. Kuluthumu si wammwe temumwagala, ani wali wani ono waabwe naye nkakasa muli balungi kubanga mukolagana ne Hajjati Kuluthumu mu kyama. Obujulizi mbulina bamusa mbebaza okolagana ne Hajjati Kuluthumu mu kyama nga mukyatya agasajja agawalimu agabakutte saba Allah subhanahu wa ta'ala gabate. Hajjati Kuluthumu enkyagenda mu dduwa kigogwa eyo dduwa. Hajjati Kuluthumu nga 10 olwokutaano olujja edduwa ya maamawo juzi oluvannyuma lw'ennaku 3 wagitaddemu amaanyi saba Allah akusasule. Yakateledde muno ku remote tuwe naye kakati tuweere wano ku bitaala. Ennyama eno gituweere ku bitaala ebyaffe obimanyi. Omusajja oli myaka 6 bakuweera ennyama ku bitaala eya nnyoko ng'ono yali mukyala wa muganda wo. Kakati enkya tuwulire bye bagenda okwogera. Ennyama gye bagenda okulya enkya mulimu omukono gw'oyo. Subhanallah. Oyo saba Allah akusasule musera ajabutu buli akujjiranga ku kikwatagana n'edduwa agwawa mubiteekamu. Ya maama amaze ogiteekamu twala 10 etambule yenkola y'abantu abawalimu. Abawalimu si bya bufuzi gamba nti ono waffe ffe tetukola kusimya muntu. Wallahi tetwasabye mufuti okubeera mu dduuka eno. Ya maama kitaddemu emitwalo 10. Tetwasabye mufuti okubeera mu mukolo guno. Naye gwe n'ogenda tugisebo tuze kusaba tugende tetugenda temugezaako kisebo tetujja kikola. Wallahi talina jjanaayo omuntu. Ayina ejjanaayo yaani? Ayina ejjanaayo yammwe yaani? Kisemberayo ddala. Sheikh Nuhu Muzata batte jangu imwijira omuko olina ekigambo ky'oŋŋambye. Olina ekigambo kye baŋŋambye omukoona ŋŋambye ekigambo tukoleyo saddaaka tugule Kulaani buli omu z'asobola oba mu busobozi mu ddakiika 10 omulimu ogwo tugukole agende agule Kulaani zigende ziyambe muganda waffe Sheikh Nuhu Muzata batte kyeyetaaga. Kati bwetuma okulya ate tuteekeyo sadakatul jaariya ajabu otera okusooka atuwadde emitwalo 5 angirira leeta njagala buli angirira Allah byasika ku ddaala. Muzata yali mukwano gwammwe buli muntu kwata mu nsawo n'atalina 5 oyinza ogaatiza tini n'5 abange n'abatudde katebe bawa kituufu nnyo Islam bukkiriza ne muwerayo omusajja oyo insha Allah ta'ala. Buli muntu akwate mu nsawo tuteeke wano nzize 5 buli awe 5 singa nfuna emitwalo 5 mba simaze okukola ekyetagisa ku speed ate n'awatolwa wallahi gwofunamu. Sheikh Muzata batte banne yatukolera ebintu yali nga tukolera ebintu haji ng'onyirira ebintu sallallahu akusumulu awaliwo engeye eryawo gyenjagala eyiwe muko wanneerabira njagala wano tuwezeza emitwalo 10 njagala tufune emitwalo 5 biidini azza wa jalla. Abakyala sijja kukola sallallahu wannamuliddeyo wa NRM Hajjati sente mwe muzirina zonna mwazikwata Allah nazize gye muli zitusindikire. Amira aluwa agenze Amira kola omulimu ebyo nakwasa omulimu kola ya Amira atabeera maama we. So njagala oyongere okukubira abana Uganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omuna Uganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi
erina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka, biodigester ya layisi. Okusinziira ku erigundi yaffe enkadde, bayo ya layisi nnyo, bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi, n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi. Ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala, etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstolinga wano, ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage, tumuyita drainage work, kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano, naye nga ogiinstolingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala, naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi, lwa nsonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2, kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester, tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze, ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga wekyabadde. Omugaso ogw'okulala, space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde, kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki, maybe okyolezaako, naye wano eno obiseewo bulungi ettaka, peva zo zigendako, omuddo gwo gusimbako, pasikalamu gwe njogerako. Sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa, naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu, oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo, okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying. Tetunuunamu mu biodigester, pozi nga twagambyeko just mayinja geetaaga service eyo mudda, oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja, naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamwokya, tuli plot 45 Prince Charles Drive, gye tusangibwa. Ennamba z'essimu kanziddemu. Airtel eri 07017669992, n'endala MTN 0789224230. N'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo, zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki, oba ojja tutuukako tukwasaganye